tuyimirire tudde mabega wa president nga Honorable Ken John Luchamuzi atuwerekera the man okugulawo ekitebe. This is an historical event. Ekitebe kyaffe olwaleero kisangibwa wano ku Munaku ku masiro ga Ssaabasajja Kabaka e Kasubi. Honorable John Ken Luchamuzi, you are going to lead Wokulawo. This event is so historical. Madam President, ekibiina nga kyabaavu nnyo tekigenda kumenya genda kiyimirizaawo otya? Abaavu be bantu baffe. Omuntu okubeera omwavu tekitegeeza nti si muntu, era tekitegeeza nti omuntu bw'aba mwavu tasobola kukola nteekateeka ekyusa ggwanga lye tufuna Uganda empya. Ekyo ekyobwavu sagala mukitwale nga issue, kubanga ffe ffennyini ffe tubeezaawo eggwanga, ffe bapiizanti, ffe bennyini ffe bajjamu emisolo, so tekitujjawo okubeera nga tugenda kuba kukyusa eggwanga limusebe. Funding mugenda zikola zijja mutya ezinayimirizaawo ekibiina okusobola okulaba kimu? Tujje kuzinoonya mu bammemba ate n'ekirala, nze president waalwe ndi mukyala muyimbi, so tekisobola kunnema kuteekawo concerts zange ez'enjawulo ng'abantu bagenda ziyingirira 2,000 tusobole okubeera nga tufuna ssente ezigenda okukola enteekateeka n'okuyimirizaawo ebyogerwa nti mwafunye ssente mu gavumenti okusobola okulaba nga mulwanyisa opposition, ebibiina ebiriwo bisobole okutemebwatemebwa, ebibadde n'obuwagizi bisobole okwongera okunafuwa, ensonga eyo gyogerako ki? Kakati nze mbadde simanyi nti ate gavumenti esobola okuleeta omuntu nga yena yagirwanyisa, kubanga ffe tuzze kulwanyisa Mwami Museveni nakyemalira afuze eggwanga lino emyaka 4. Kati simanyi nti omuntu atayinza okugamba ate kansasula omuntu atajja nwanisa. Ffe ggoolo yaffe y'emu n'ebibiina ebirala. Tewali yatusasudde, tetugula tetuli kiibe, tetuli bannaku. Ekyatuleese si kubeera nga twagala ssente, twazze kukyusa kuwandiika biwandiiko bipya bikyusa Uganda. Akalulu ka 2026 mukeetegekedde mutya, era singa mulemererwa okufunayo ekifo kyonna mu bifo by'obukulembeze tusuubire nti NPP ekoma 2026 tukisuubire? Ekisookera ddala, nze ndi mukyala atalemererwangako, ndi mukyala eyekkiririza amatakiriza mu Katonda. Obukulembeze buva eri Katonda, kubanga omuntu ayinza bayo n'agamba lwaki sitesha, Mungu eyasazeeyo, era Mungu ajja kusalawo, tewali nsonga lwaki tugenda kulemererwa. Amaanyi gali mu bantu, mu bapiizanti be bakola gavumenti, be babeezaawo eggwanga. Ewatali piizanti eggwanga teribeerawo. So ekyogamba nti tugenda kulemererwa nkisazaamu tekiri nayo. Ojja kwewuunya nga tuyingiza ababaka abasukka ne mu 100 mu paalamenti ng'omuntu wa wansi yakisazeeyo. Enteekateeka nga omuwandiisi w'ekibiina bw'azoogedde ku Mande, forms zigenda kubeera nga zitandika okukimibwa abantu abagala okwesima mu bitundu ebyenjawulo. Ate era ntwala omukisa guno tegeeza eggwanga lyonna nti kaadi weeziri ku kibiina ku kitebe kyaffe wano e Kasubi ku Masiro, okkiririra ekipande kyaffe kiri wali, ofiisi we zigguddwa,
buli kimu kigenda kuba kitambula bulungi. Tusuubire nti Madam President, tusuubire nti ogenda kuweesimbawo ku bwa President 2026 oba ekibiina kigenda leeta omuntu omulala oba ku bwa President mwabuvuddeko muli ku bibiina birala ku bifo birala. Peace and Party tukkiririza nnyo mu kusoosotera ekintu kyaffe nga kiyidde. Yensonga lwaki temwamanya nga tugenda kulayira nga nti nze ngenda okulayira mwamala kukiraba. N'okutongoza ekitebe twamaze bategeeza. Ne batunaba tuseeko yensonga tujja bategeeza. Naye nga nkugambye nti National Peace and Party egenda twala okufuna obukulembeze okuva ku mukulembeze asookerwako chairman paka kwasembayo waggulu. abagamba nti olwokuba oli muyimbi nti oba wakopya ku ludda luli eyo olulala. Omuyimbi si muntu. Okubeera nga ndi muyimbi tekiŋŋaana kubeera nga nina ebirowoozo ebisobola okyusa eggwanga. Ate wensobolera okuyimba ennyimba ne zikwata abantu ku mitima. Wesobolera kubakiikirira wantu wonna kubaako kye mbakolera. Nze abantu bampagidde nsiimye ekimala. Ye ssaawa mbaddize. Njagala kukolera abantu bange. Njagala kubaddiza, njagala kulaba nga Omunnayuganda yeesiimira mu nsi ye. Tulekerawo okuddukira e Bulaaya mbu tugenze ku byeyo ne bitulema ate olina akusekeera ngoze ewammwe. Imagine. Cheers, Madam President.